Ensangi zino bw'otambula mu bifo ebisinga si kyangu kya kusanga bupande obukugira abantu okunywa sigala oba taaba mu bifo eby'olukale. Okusinziira ku tteeka li Tobacco Control Act 2015, akawaayiro 13 kalagira bannannyini bifo bino okuteeka obupande obukugira abantu obutanywa taaba n'ekigambo kino smoking. Akawaayiro 14 kakugira okulanga oba okukunga abantu okunywa taaba. Aka 16 katangira okuyingiza taaba mu ggwanga. Kati ekitegeeza nti bano aba marketinga be batunda bano abalina nga billboard ebipande etteeka teribakkiriza kubanga bayisaamu obulango obugamba nti kati mwenyigire mu kunywa ettaaba. Ab'ekibiina ekitaba ab'ebyobulamu mu Uganda, Uganda Health Communications Alliance, bagamba nti mu ngeri y'okuziimula etteeka kati abantu taaba bamunywa mu nkukutu olw'okuba tebasobola kukyewala. Naye kubanga kati babanga bali addicted nga tebasobola kyewala, batandika era kusiŋŋaanibwa nga banywa taaba eza bbeeyi entono. Ate nga bino byonna gavumenti terina musolo gwebijjako, gavumenti tetegeera oluusi nga bwe bijja mu ggwanga lyaffe. Okusinziira ku tteeka eryayisibwa mu mwaka gwa 2019 li Tobacco Control Regulations, teri muntu akugirwa kutunda taaba kavuna ateeka obubaka obulabula obulaba omuntu bw'ayorekera singa aba munywedde. Tukimanyi bulungi nti bafuna bagenda ne bawandiikisa amannya agatakati bajja tandika balabisa ani ali mabega y'ekifo kino ate nga banywera mu sisha banywera mu kuba. Wadde ng'ekitongole ekiwooza musolo kikola ekisoboka okulaba nga bakwata abo bonna abeenyigira mu kukusa taaba, bano bagamba nti tekimala nga balina okutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Tebikomanga kusaanyaawo ebyo bye basanze byokka. Twagala tulabe nabo nga basasula ssente oba engassi olw'okwenyigira mu mizengo egyo. Buli mwaka gavumenti erina okufuna alipoota okuva mu kakiiko ka minisitule y'ebyobulamu akalondoola enkozesa ya taaba, abamulima n'abamuyingiza mu ggwanga, wabula nakyo bagamba tekikolebwa. Yandibadde nga buli mwaka ewandikira Tobacco Control Focal Point Person owa minisitule ey'ebyobulamu ne Tobacco Control Committee, waliwo akakiiko etteeka lye kaateekako kulaba nga kafuna alipoota eziva mu abo bonna abeekugira mu kuleeta taaba wano oba abamukolera wano. Obugayaavu buno bano bagamba nti buviiriddeko bannayuganda bangi okufuna endwadde enkakali n'abalala ne bafiirwa obulamu bwabwe. Kati baagala buli kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa kiveeyo ku mulundi guno. Ne mu mbalirira y'eggwanga taaba naye ayongerweko omusolo ng'ebintu ebirala kisobozesa omuwendo gw'abamukozesa okukendeera mu ggwanga. Gavumenti efuna singi 55 buli munwa gwa sportsman, naye kati twagala gavumenti ebeere efune nga 10 mu 10. Rex oba Dunhill oba gye bayita Hingelet, gavumenti ebadde efuna nusu 8. Era tukoze ekiwandiiko ne tugamba nga tumaze okunoonyereza eyongezeeko ebeere ng'efuna 16. Senga bino tebikolebwa, batiisizza okwabira gavumenti mu mbuga z'amateeka senga eyongera okwefuula kyesirikidde ku tteeka lya taaba. Bano bawadde ensalessale ya mwezi gumu. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.